wadde nga minisitule y'ebyobulamu erumya n'ogwengula okulaba ng'ekendeeza omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya naye omuwendo gw'abakyala abavaamu omusaayi nga bamaze okuzaala gubeeraliikirizza. Kati abazaalisa okuva mu bugwanjuba bw'eggwanga basitukiddemu okukirwanyisa. Agasa Palo kwikiriza ng'ono muzaalisa mu disitulikiti y'e Sheema agamba ekizibu kino kisinga kuva mu bakyala abataagala kugenda mu malwaliro nga bali mbuto. Tulina nti bamaama basooka kuzaalira eyo mu kyalo, balinayo bajjajja baabwe tinno baakafulo mu kuzaalisa, kati okugenda okutuuka eno ng'amaze okuvaamu omusaayi mungi ng'era nnaffe tetulina bwe tubataasa. Helen agaba alina olubuto nga tumusanze ku ddwaliro lya Mbalala Regional Referral. Atugambye nti abakazi bangi tebalina ssente zibaleeta mu ddwaliro olw'engendo empanvu okugatuukako nga kino kibasindiikiriza okusigala mu bamulerwa. Ngomwe ssente atiinemu ashara majja ati mukama kanzaarira aha nibora nkwasa ekikulu nkazaara omwana wange ahabwe ensonga ya ssente. Abazaalisa bano okuva mu bugwanjuba basazeewo okukumba nga beetooloola ekibuga Mbalala ng'omu ku kaweefube w'okumanyisa abantu ku kizibu ky'okuvaamu omusaayi ng'omukyala amaze okuzaala. Perth Mwesigwa Senior Nursing Officer okuva mu kibiina ekitaba abazaalisa mu ggwanga ki National Midwifery Association of Uganda agamba abakyala balina okukimanya nti olufuna olubuto alina okuddukirawo mu ddwaliro. And most of the conditions that lead these mothers to PPH, most of them they lack antenatal services. Most of them delay to attend antenatal services. Most of them delay even to reach the hospital. Ate Yankunda Juliet, Principal Nursing Officer ku ddwaliro lya Mbalala Regional Referral agamba bamulerwa abasinga mu byalo tebalina bukugu bumala nga nabo bakoze kinene okwongera ekizibu kino. Abamu azaalisa omukazi n'abreedinga nga talina kyamukolera, ate oluusi ng'ali wala n'eddwaliro nga ne referral system tagirina oba oluusi tagimanyi. Kyokka ate era wakyaliwo n'ekizibu ky'amalwaliro obutabeeramu bikozesebwa ekimalamu abakyala bangi amaanyi okuddukirayo ate ne batayambibwa. Oledi directorate oxytocin kakuba abakyala bamaze okuzaala okuyetaaga fridge mu malwaliro teziriimu. Olumu n'ebintu by'ebinnyina ebyokukozesa mu kukyala kuzaalisa biba tebiriyo. Okunoonyereza kulaga nti abakyala abafiira mu ssanya ebitundu 48 ku 100 obuzibu bwakuvaamu musaayi nga bamaze okuzaala, n'olwekyo kino kikyali kizibu ky'amaanyi eri abakyala nga buli avunaanyizibwa asaanye asitukiremu okusobola okukirwanyisa okutaasa bannakazadde b'eggwanga.